Omulama gw'olunaku mu Kayisanyo. Naye ono omwana sawa mukazi ajja kumulima. Gonyamu, zino saa mmeka zozze ku mulimu? Mulabe, tolina kamwa? Naggana okunyumiza loozo ono gwali enkuba gyonyumiza bino ebigambo obisitulidde ani? Obisitulidde ani? Kati ki ekikwambaza kana tuteteeke nakoleddemu eggulo kennyini? Bino otattere ki mu bulago? Bino biki mu bulago? Bino biki bino mu bulago? Bino biki? Biki ebyo? Eno kampuni okimanyi bulungi nnyo tekolagana na bino. Oyagala kunnenkana nyambala ntya bulaka naye noyambala bulaka? Ozigula wa? Wa? Okakasa olugoye lwa wansi olwo oddanga muno olwambalirawo wano. Oyagala bagambe nti gwe mukama wange kati oba onsinze kale jangu otwala ekifo kyange kituulemu. Genda otule wali obeere nga gwankulira. Nakugamba gy'olina okugula engoye. Tomanyiyo mu Katanga. Olugoye lukakasa zino esaawa mmeka z'otuuse? Enkuba endabasasa. Kuwadde olunaku olwo ng'otuuse ano 12 ogeza n'otazituuka. Mpitaawo. Ezenga toziggyemu ogenda osiimuleko enkuba yazikubye. Ndi wano nninda otusimule engato wali wenkoleddewo nasi watereeze. Bikompyuta bino ebiri disorganize ani anabitereeza? Wano wangamba amala emyaka 4 nga tolina mulimu kati ogufunye otandise ogudirimbuukiramu. Jamu ebatera mugendo ogisiimule. Ate teekawo ze nninnyamu. Deeta ebyo ebibyo oba tolina nvunza. Jamu neeno. Zirongoseeko obulungi obutakataka obuzigenzeeko. Teekawo ebyo ebibyo tolina nvunza. Omulama gw'olunaku mu Kayisanyo.